kama ebazibwe. Ekitabo mwengenda okubuulira si kya bulijjo, kijja kuba kya Kaggayi. Kaggayi ng'afuuse Kaggayi ku bulamu bw'abantu. Kaggayi ng'akutte emikisa gy'abantu. Kaggayi ng'alina information gy'alina abaana ba Katonda gye batassangako mwoyo, ne balyoka batambulira mu bulamu bw'okukaaba n'okudooba. Kaggayi oyo. Kaggayi essula esooka olunyiri lwakubiri. Waavu bumanyiira omwana wo n'atasomera gy'oyagala. Omwana nga ndi maama siisome nunga mwana ngo ojja kusoma nga nebyamunyonyola byagaana byaggwayo. Maama olabye Kaggayi essula esooka olunyiri lwakubiri. Olunyiri olwokubiri. Kankulage ekikyasinza okukwata abaana ba Katonda ennaku zino. Kaggayi essula esooka olunyiri lwakubiri. Yes. Wagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti abantu bano boogera nti kaakano si kye kiseera ffe okujja, ekiseera eky'okuzimbiramu ennyumba ya Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti kye kiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikkiddwako, ennyumba eno ng'ebeeraawo ng'erekeddwawo. Kale nno bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mulowooze amakubo gammwe, mwasiga bingi ne mukungula bitono, mulya naye temukkuta, munywa naye temukkuta bye munywa, mwambala naye tewali abuguma, n'oyo afuna empeera afunwa okugiteeka mu nsawo eyawummulwawummulwa. Sooka obuuke waawe yawummuka buuka ogende ku lw'okumeka ku lw'omwenda. Olw'omwenda lugamba timwasuubira bingi, kale laba ne biba bitono, era mwabireeta eka ne mbifuumuula. Lwaki? Bw'ayogera Mukama w'eggye, ogw'ennyumba yange ebeerera awo ng'erekeddwa, nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. Kale ku lwammwe eggulu kyerivudde liyiziyizibwa okuleeta omusulo, n'ettaka liziyizibwa okubala ebibala byalyo, n'empita ekyanda okujja ku nsi, ne ku nsozi, ne ku ŋŋano, ne ku mwenge, ne ku mafuta, ne ku ebyo ettaka bye libala, ne ku bantu, ne ku nsolo, ne ku mirimu gyonna egy'engalo. Mukama yeebazibwe. Bassebo ne bannyaba abaana ba Mukama, bingi ebireeta attack the poverty, naye tewannabaawo kireeta attack poverty attack eri dangerous nga abandonment ey'ennyumba ya Katonda n'emirimu gya Katonda. Kubanga eno yo ebikulwanyisa, amaanyi agakulwanyisa gava mu source bbiri. Ofundako okubanga odiiringa na setaani yekka nga gwokuba fire, guba menya, kutula, naye tozanyisa kintu ng'ekikulwanyisa ne Katonda akimanyiiko nti ggwe ebikwatagana ku mirimu gwo wabyesamba, wabyepera, tomulowooza, olowooza bibyo, okola bibyo, tolina budde bwe, ennyumba ye teri ku mutima gwo. His house is not at your heart. Plan zonna z'olina zizo. Katonda tali factory. Buli kyogezaako okukola kikyo. Planning yonna gy'olina yiyo, effort yonna gy'oteekamu yiyo. Kama yebazibwe. Abasajja bano bagwa ku kibambulira n'abakazi, ekyabaluma nabo nga tebakimanyi naye nga kibaluma. Obwavu ne bugwira bali bwe batalabanga bukyabaawo naye nga nabo bewunya wa gye buvudde,
bwavu buvuddewa amabanja ne gabanga amabanja nga nabawunya gye gavudde ne bagamba mukama ng'otulese naye nga be basooka omuleka. Mukama yebazibwe. Siwulire mukama yebazibwe. Kimu ebirulo ebisinga obungi kye twerabira nti buli Katonda kyagenda okukola mu bulamu bwaffe agenda kikola lwa nsonga. Osubira okugamba nti amen. Dawudi yali asaba kuwangaala naye yagamba bw'ati, yalangira n'agamba nti sirifa n'ensonga n'agiwa, sirikola ndya sirifa, naye n'abeeranga mulamu okukola ki? Kola emirimu gya Katonda. Mu bulamu buno waliyo abantu amazima gali bwe gati nga tebabadde bakugaggawala, naye ng'ekintu kyokka ekigenda obbategulula ku mutego gw'obwavu gubate wangi kwekakasa nti bye basaba ne bye bafuna ne bye balina tebabifunye lwa bo nga bo, era ne Mukama tabibawadde kugassa bo nga bo, naye abibawadde okugassa obwakabaka bwa Katonda. Nkiddemu kyenjogedde, waliyo abantu nga ye teyali gaggawadde, teyali wagaggawala. Kaana, omukazi gwe bayita Kaana mumujjukira, teyali wakuzaala mwana, kubanga ne Bayibuli eri kiriya, emizimu si gye gyali gyeggadde olubuto lwe. Ani yali yalugala? Sikyawulira bannaye, munyambe munziremu, ani yali yaggala olubuto? Kaana teyali wakuzaala nga neggulu yakikona mu stamp nga nokutikinga batikinga ne fayiro nga eri wali nga bamugamba ekyo kite kiveeko. Kaana nanga ne Mukama kale ntegedde siri wakuzaala, naye Mukama mu nnyumba yo nga waliyo obwetaavu, nebaddeko mu yeekaalu ebbanga lyemmazeeyo, omusajja aliyo nga mukadde bulala, amaaso ganyimbadde eri kabona, nagezi n'okwetegereza mu nnyumba yo ng'olinayo kabona yekka nga tewali nabbi. Mukama tukole eddiiru nze naawe, tosobola kumpa mwana nze nenkuwa nabbi, mpa omwana nkuwe nabbi. Mukama, Kaana ataali wa kuzaala eggulu ne limuddiramu. Kale singa nze mbadde nzikuba nyaabula, eggulu ne limuddiramu ne limuwa omwana nga terimuwa mwana bwana, nga bamuwa mwana kyokka omwana oyo nga nabbi, ng'ekimumuweesezza kingdom of God, ekimumuweesezza house of God, ekimumuweesezza bwetaavu buli mu nnyumba ya Katonda. Siwulire bwengambako nti amiina. Naye ebyo tutwala omutawaana ntubijjukira, tutwala omutawaana ntubirowooza nti ebintu mu Katonda byatadde mu mikono gyaffe abitaddemu lwakugassa bwakabaka bwe, era nga ffe tugenda kuliirako buliizi nga bagamba bali abewaffe ebuddu nti kaamummi, sikyawulira kaani kaamummi okalira ku mwana, lugero lweri waffe Masaka, kaamummi okalira ku mwana, oli ne baba nga badde bamutenda obukodo bannange, siwulira, oli ne baba nga badde bamutenda ki obukodo, ne bagande bannange mama biite mukodo, mama biite agula omugati n'agulya yeka n'agumalawo nga tawaddeko baku mizigo, agwefumbako n'agulya nga bwegukukula bwagubugumya, bwegukukula bwagubugumya paka luguliggwawo, n'agula enkoko n'agifumba nga bwagibugumya ennaku 7 paka lweriggwawo, n'afuna amatooke ne gava mu kyalo, ensawo y'amatooke ne bagimuweereza okuva mu kyalo, n'agirya mpaka lwevunda n'eyengera n'evunda n'amenvu n'agafumba n'agalya. Omukazi oli nga mukodo mama biiti, nga baneiba tabawaddeeko.
mwali mulabika amakodomodole wangi ne bwe basikaati n'agejja agitwala ku kyalaani n'agyongeramu akawero era muba muli awo ng'ayabudde n'akawero nga kakawero kapya ate nga yo sikaati nkadde nemugandi wabula mukyala mugerwa oli mukodo ng'agyefumbye kajjajjambala paka lweri kutuuka neva ku duniya kuno emukutula agikutula emukutula mwali mbalabyeko modole ali enva nezigaga n'asigala ng'era azibugumya paka lwali zimalawo nezimulwaza olubuto n'agula panado bebayita kamummi bo bakodo ewali ewamwe mulya wali ewamwe ebijanjalo nga wana ali mu kuwugumya mpuuta n'agibugumiza ennaku nnya bw'alyako ekifu kimu wa mpuuta ye yagyegulira gwe wagimugulira mwali mbona byekaabo engeri yokka gy'osobola okulya ku bintu bye oyo kamummi oyo wangi kufuna lugendo ng'alina gy'alaga agenda kuziika kyokka ng'alina okulekera omwana nga talina walala wagenda muleka nga gwe oliwo n'alyoka akugamba nti maama bumba kali omwana wange onoomusigaza naawe n'olyoka omubuuza nti omwana aliko fulasika naye n'alyoka akuddamu nti fulasika kweri mbadde mufumbidde n'obummonde obuzungu weebuli awo n'omugandi kati awoleeta leeta omwana wo ne fulasika necupa ogireeterako n'obummonde obuzungu obuleeterako naawe n'olyoka omanya nti ntuuse okulya ku bintu bya maama biiti mbiridde lwa mwana gw'ataani awo omwana obuugi nga tasose kubunywako bwe bumwokya teekawo ogufulasika obummonde naawe osooka kubulyako bwe bumwokya kamummi okakola otya kalira ku mwana abasajja bamu bakodo nnyo alinda mwana we kulwala lwosobola okulya ku bintu bye basajja mmwe mulireetera abakazi okwokya abaana obuugi bwoba olina bulaza gwolinaanye mugaye nti kendeeza ku bukodo kati bassebo ne banyabo mumpulire katonda ye si mumme wangi katonda ye si muki si mumme naye njagala nkukakasi nti n'ebya katonda waliwo bangi ababifunye nga babifunye lwa mulimo gwe nga tewaali bifunye naye nga katonda akikutadde mu ngalo kubanga akiteebereza nti ogenda kugasa omulimo gwe naye ekyomukisa omubi era waliwo bangi kufa abatabikkulirwa kama nakuwaayo chance nojabusinga kama nagesa nakuwa chance eyokubiri nojabusinga naga nti ono nalabika ajja kuba muzibu buli kemukwasaako avaabiira buvaabiizi buli kemukwasaako avaabiira ebyomulimu gwange tebimukwatako ebyenyumba yange agirekeredde awo katonda nakwesonyiwa naye naga nti gwaayi weefubengako olabika onoonya kwefubangako neweefubako neweetandikako si gwe osoose abakusooka banno baba newali wano mu kitabo kya Kagayi sokolabe kyebayitamu wulire ekyaliwo olunyi lugambye olwokubiri nti bw'ati bw'ayogera mukama w'eggye nti abantu bano baliwa basongeko mbalabe abantu bano obalabawa abantu bano bw'ati bw'ayogera mukama ow'eggye nti abantu bano boogera nti kaakano si kyekiseera ffe okujja ekiseera ekyokuzimbiramu ennyumba ya mukama watadde ekigambo nyumba oli wadde mbuteekawo omulimu gwa mukama
bakola resolution bagali ino si time ya kukola bya Katonda, si time ya kukola mirimo gya Mukama, si time ya kubulira njiri, si time kani time yaffe ne bagyegabira ebya Katonda ne basuula wali ne babula obudde bwabyo buli kye bafunanga kyabwe ennyumba ya Katonda ne batagirowooza ate ne balowooza nti bajja kumalako ne beeretako ekikolimo ekikambwe. Olwokusatu lugamba awo ekigambo kya Mukama ne kijira nabbi Kaggayi, ne kijira mu Kaggayi nabbi nga kyogera nti kyekiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikiddwako, ennyumba eno nga ebeereraawo nga erekeddwawo. Kibuuzo, kubanga abantu bano baalina erowooza nti buli kye bakola it is all about them, buli kye basaako engalo kyabwe nga bakola byabwe ebya Katonda nga tebalina budde bwabyo nga babyabandoninga mu nnyumba ya Katonda. Ekibaleetayo kunonayo mukisa ne bagutwala ne bagukolamu byabwe mu nyumba yakana ne bajja ne banonayo ssaala, ne banonayo amafuta, ne banonayo okuwonyezebwa, ne banonayo okusumululwa. Eby'ennyumba ya Katonda tebibakwatako oba ebeerawo etya, oba amasannyalaze bagasasula ki, oba ekizimbe bakiteekawo batya, oba entebe ekwatudde bagigula batya, tebimukwatako. Leediyo agiwuliriza nakati atudde waka agiriko, n'omubuuza omanye engeri gyebeerawo, tebinkwatako kasi teyogera. Bwe bateyogera naawulira endala. TV agitega nakati andaba naye tavangalira kumanyanaga naye ebeera witya bagikola batya okugibeezaawo, biiru yayo yenkanawa, sente zigiyimirizaawo bazijjawa, tebimukwatako. Ebimukwatako byonna bibye bikwata ku ye. It is all about him. Naye amazima gali bwe gati, Katonda nga muggulu atuwaakinga, atulaba n'atwewuunya, kubanga ebimu byatadde mu mikono gyaffe ekibimuteesezaayo tabadde wabiteekayo, abitaddeyo kubanga atulowoozezza nti oba oli awo tunasheyalinga n'omulimu gwe, oba oli awo tunagusapootinga, oba oli awo nagwo tunagulowooza, ne twongera kwemiima, twongera kwenyweza, twongera kukuŋŋaanya. Get all what you can and can all what you get. That is who we are. Kuŋŋaanya buliko okuŋŋaanya nyweza kalenere. Iwe mulimu gwa Katonda abalala n'abikola, nze ndiwo nzekka. Kati wulira ekyali ku bano bambi tebaategeera kibeereetako, beereetako ekintu ekizibu. Olwokutaano lugamba kale nno bw'ati bw'ayogera Mukama nti mulowooze amakubo gammwe. Mukole mulya? Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. Alinga gamba weekoleko evaluation. Tolinda muntu kukolako evaluation. Evaluate yourself. Weetunuulire olw'ebyoyiseemu, weetunuulire olaba oba byagenda okwogera mu linnyiriri luno olw'omukaaga mazima si byebibyo byagenda okwogera mu linnyiriri olw'omukaaga. Kakasa oba ddala tobirabyeko, kakasa oba ddala toli victim waabyo. Kyagamba wali bagandi mulowooza amakubo gammwe, alinga gamba tunuula byeŋŋenda okwogera mu linnyiriri olw'omukaaga olabe oba si yeggwe. Abaana ba Katonda bangi abali mu struggles z'obwavu, abali mu kubonaabona, naye nga entabwe eva ku abandonment of God's work, failing to consider God's work, abandoning God, being so selfish. Ebya Katonda nga tebibakwatako ne beereetako ebyo. Agambye oba olowooza ndi ompakanya, consider your ways. Look at verse 6. Analyze yourself, see whether you are not a victim of such. Nkakasa oba ddala byetobirabyeko mu bulamu bwo. Kyekibaddewo olw'omukaaga lugamba mwasiga bingi ne mukungula bitono. Lunzire munduulire. Mwasiga bingi ne mukungula bitono. Basiga bingi naye ne mukungula bitono. Mulya naye temukkuta. Mulya naye temukkuta.
munywa naye temukkuta bye munywa. ng'onywa naye temukkuta bye munywa. Mwambala naye tewali abuguma. tuddeyo waggulu ku lw'omukaaga. Mwasiga bingi ne mukungula bitono. Tokirabangako ekyo ng'oinvestinze nnyo, okoze nnyo, strategies okoze nnyingi. Wangi strategies zibadde nnyingi z'okoze, investment ebadde nnene, byokoze bibadde bingi, ogezezaako kino n'ogezaako kiri n'ogezaako kino noga kino bwe kinaagaana kino kijja zireeta kino bwe kinaagaana kino kinaaleeta, ng'okusiga kubadde kungi. Ogenda okutunulira akakungula nga katono bulala, oga naye Mukama kyo kino kiki bakita kikolimo. That's a curse. Okusiga ebingi n'okungula bitono. Lubuza, go to the physical sower. Genda ku musinzi w'omunimiro, omuntu n'asiga ekaze mukaaga n'akungulamu endebe emu ey'akasooli. Abafunye nga biri ki ekyabibaako. Ye bwe yasiga musana ne gwaka, ye bwe yasiga kamunye yabirya, ye bwe yasiga endegeya yazabirya, ye bwe yasiga ababbi ne babibba. Okusiga nga kwali kungi, okungula ne kuba kutono. Kireetebwa ki ekyo? Kikolimo. Kiriwo ekikolimo ekyakola kitya? Ekiva mu kuneglectinga n'okwabandoninga emirimu gya Katonda ne gitaba ku mutima gwo, nga Katonda tomulowooza, nga tali mu bajeti yo, nga byofunye biba bibyo gwe nga gwe. It's all about you. Olunnyo lw'omukaaga lugamba lutya? Mwasiga bingi ne mukungula bitono. Kampulire, basiga bingi ne bakungula bitono. Ekiddako mulya naye temukkuta. Ekyo tokirabyeko. Ng'olya sirwa kuba ntolya, olya naye maama tokkuta. Kino ekikolimo kireetera omuntu okulya. Olunaku ayinza okulya emirundi ena naye nga takkuta. Kikulimba emmere yonna abanga asola mu kisawosawo, kwega nga lyali ngaakolerera okulya. Bw'ogenda omugattagattamu ayi Mukama Katonda olunaku sente zaalya, kwega ng'alinga aliko emmandwa erya. Created to eat, born to eat. Alya. Gwe gye weetegereza abantu abatawa kimu kya 10 balya. Asaba sumbusa ennene bweti n'agikoona ne bamwongera chapati, n'asaba molokoni n'amulya. Ndiba bayisaawo obuwowolo naga ndi biki ebintu biwowolo sooka ompeko bwabina. Ensene ziba ziganaga ndi biki ebyo ti nsene sooka ompe za bisatu. Ogenda omugattamu omuntu omu olunaku ng'alidde emitwalo 12 omu. Obita byakusaaga nga naye emmere gyeraga. Abamu bamanyina okwogera baba nendya naye emmere simanyi gyeraga, emmere simanyi gyegenda. Balya naye tebakkuta. Kiki ekyo? Kasi nga kwogulya olya sente zo is about you go ino zirya ng'ozirya eggulu ne likusekerera nga n'okukkuta tokkuta. Oludako lugamba munywa naye temukola ki? Munywa naye temukkuta bye munywa. Munywa naye temukkuta bye munywa. Ng'anywa sooka ompe Mountain Dew, bw'omala ompe Fanta, bw'omala ompe gundi, anywa ng'alinga yasimatuka kunsa. Oludako lwogera lutya? Mwambala naye tewali abuguma. Koonako nayiba omugende wabula oyambala. Mwambala naye tembuguma. Wali ekigambo kubuguma teekawo kunyuma. Mwambala naye temunyuma. Oyambala lwonna nobeera ng'engalabi gye bambaza ekkanzu. Ate ng'olugoye walutaddemu ssente bagamba singa ogenda n'ogula engoye za gundi ojja kunyuma noga nti kyekyo nez'ekimu ekyekumi wamma ngenda zigulamu olugoye, nez'ekimu ekyekumi n'ozigattagattako n'ogulamu olugoye n'olwambala wonna n'oyita mu luguudo ng'olinga engalabi. N'aba ne batuuka okyoganaga ne banna aba ne batuuka okyogera baga nti bana ekyaba ku Nakyobe
ne bwayambala olugoye olw'ebbeeyi takola ki tanyuma. Ate aba ne bagenda ne bagula engoye eza layisi, niwaba wagenze n'agula olugoye lwa layisi, alugula kasanvu n'alugula mutwalo n'alusabula n'ayita mu luguudo ne bagande bannanga omwana oyo nga olulo lwa 253 anti wazibba ku Mukama n'emirimu gya Katonda wagiragajjalira nga tonyuma. Ate ebintu byakula bulala n'oluvaamu n'olusiga anti ogenze n'olindirira wabeereyo agamba nti wanyuma oli smart ne wabulayo yadde agamba nti wanyuma n'olusiga ate gw'olusizeemu ne lumunyumira okufa obufi. Abo bamugamba mbu ali smart nga gwolina ekikolimo ekyakukwata kya butanyuma. Buli woyita abantu bayomba bagani bannewe olugoye lwo lwa bbeeyi ni maama ate nga lwambadde ne lumukola bulala. Lwaki tafunangayo omuntu amubulira ekika ky'engoye ezimunyumira ninga ate gwe wamazidde okuteekamu ssente mwambala naye tewali akola atya, tewali abuguma. Empeera wangi n'oyo afuna empeera ogiteeka, n'oyo afuna empeera akola atya, agiteeka mu nsawo yawummuka wummuka. Ebirala byonna byali badde bwe bityo naye maama ate ekyo kinene. Omuntu nakera ku makya nagenda n'akola ne bamuwa omusaala naye ng'ensawo yakola etya, ensawo nga yawummuka banne nga bagumuwa ne babanga batagumuwadde era nga talina kyababanja. Bwombuuza bakusasula bansasula sente ozina butuufu siziraba ozikozeemu ki? Tewali. Buli mwezi nti n'oyo afuna omusaala agufuna n'aguteeka mu nsawo eyawummuka nga kokola akeera n'agenda n'akola naye nga talina kaalyekolera. Zonna nga bwazifuna zigenda bugenzi. Lwe bamusasudde omusaala jjajjaawo abadde yawangala emyaka 10 lwafa. Kazi kadde kawangala dda naye kati ono kaazikutteko moolini kakutteko ssente akakazi ne lutema kubanga olwo ab'ekikabona bagenda kutunulira ye yalina okugula omuceere agula obuwunga ekofini akatimba simayolera era nazo zikole zitya zigenderaawo. Ensawo yawummuka ate ofundako n'ensawo y'omubiri nga yawummuka naye ensawo ey'omu mwoyo nga yawummuka ate oba bubi nnyo kuba buli kokwatako kafuna ekikatwala. Bino si byakusaaga. Beeziranga bakusasudde omwana n'alyoka agwa mu buugi era okukakana bamutwala emulago n'atomera sigiri ebinyowa ne bimuyiikira era sisobola okugenda. Nsawo yakola etya, yawummuka. Sikulimba enkuba etonnya mu kitundu ssebo ng'ekigireese mu kitundu njuyo kubambuka enkuba ne batuuka n'oginyima nebaga nti enkuba etonnya ebadde embi nnyo naye ennyumba ya ssero nnyo giterutonze akasolya ng'ekatikudde nemulyamu bakubira nasimu ng'okyali ku mulimu dadi yangu okomewo ennyumba akasolya ekatutte nogamba ye Mukama kati ntandikiddewa sente zobadde opangapanga manyi ogule poloti manyi okole ki manyi ogire ki kasolya kuza kasolya. Ensawo yakola etya, bibadde mu Bayibuli ensawo yakola etya, yawummuka. Nsaba Katonda akuyambe ensawo yawummuka agitunge. Amina. Kubanga si lwakuba ntofuna sente wali abantu mwali mbalabyeko modoleyo nga nyuma nagamba ne si lwakuba sifuna sente nzifuna naye zonna nga bwe nzikwatako bwe zigenda. Mba nakazikwatako bwe ne wagwawo ekintu mba nakazikwatako ne banziba mba nakazikwatako ne bagera bali ensawo yakola etya. Katonda akuterereza ensawo eyawummuka. N'oyo afuna empeera bw'agiteeka mu nsawo eyawummuka kijja ddi ekyo abandonment of God's house nga you are not concerned nga tebikwatako oli ku lulwo. Mukama kyekimu ku byosembayo okulowoozaako is something that you think about last.
You don't care. Mwasuubira bingi kale laba ne biba bitono. Bannange ekyo nga si kikolimo bakiyita batya? No raising expectations zo. Olwa strategies z'okoze. Nogamba kino bwe kiravaamu kino nenkola kino kijja kuvaamu kino. Amazima gali bwe gati nga wasuubira bingi ne biba bitono. You looked for much and lo, it came too little. Ebyo avuddeyo nga agenda mwasiga bingi ne mukungula biki bitono. Katulya ne mukusuubira kino gye kiri. Expectation nga wagiraisinga nogamba awungenda kulaba mundi ate kazibwe ate kizibwe muganda wange kafuuse MP ate awo kijja kunkolera nnyo n'afuuka MP ate n'akusalayo bubi nnyo nga wasuubira wayimusa imaani ne bitabaawo. Abamu n'okusoma baasomera ddala bulungi kino ekikolimu kibi nnyo nga n'okusoma yasoma ne digiri agirina 1.2 ninga omulimu gwabule. Sikulimba abasiniya funga balina emirimu egiri beta okusinga ogugwo. Ekintu nga kyakukwata kiragira kikutte mu linnya lya Yesu. Kintu ki kino? Mwasuubira bingi ne biba bitono. Era bwe mwabireeta eka ne mbifuumuula. Ani oyo? God himself. Abaayi ani oyo? Setaani. Katonda yennyini. Kale mumulangirireko fire tuwulire. Engeri gye mmanyi okulangirira fire kale ne Katonda mumulangirireko fire tuwulire. Kuba kati wano wetwogerera ono si Setaani. Ono Katonda yennyini yakitaddemu omukono. Yali mukulwanyisa ate kankubuulire ofundangako nga ne Setaani ofundangako Setaani nga yakulwanyisa. Oyo akubika omulangirirako fire n'omwokya n'agenda. And when ye brought it home, I did blow upon it. Bwabireete waka nembifuumuula nga bituuse obyanise mu luggya obitadde wako yanise mu luggya obikungudde n'obireeta kibuyaga n'alyoka atikka n'otalegera gy'avudde pamba ina n'amutwala n'ogamba ayi Mukama Katonda kiki bannange ekibaddewo. Kibuyaga nga abitutte, mukoka nga abitutte. Abuuza lwaki? Says the Lord of hosts. Nsonga ki? Because of mine house that is west, and ye run every man unto his own house. Olaba ekigambo house tekawo God's work. Lwaki bw'ayogera Mukama w'eggye ogw'ennyumba yange ebeerera awo ng'erekeddwawo, nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. God's house is not at their heart. Nyumba ya Katonda teri ku mutima gwabwe. They are not partners with God. That's why the devil takes advantage over them and crush them. They think of themselves. They are victims of a selfishness spirit. Omwoyo gwerowoozaako gwokka. Emitima gyabwe tegiri mu nyumba ya Katonda. Ne babazeeyo babanonyeyo bunonyi. Banonayo bunonyi. Banonayo bunonyi. What can I get from God's house? Not what I can do. Not what can I do, but what can I get from there? Ne bakubibwa. Ne mugamba Mukama onsaasire ngenda gibuulira. Era Katonda akuwa omukisa kubanga ogiwulidde. Bwe mulabire tekane mbikuba ne mbifumula. Mwala nyongera olunyiriro lwalulyao nalwo abantu baluulire. Agendi kubanga gwa nyumba yange erekeddwawo ne malaga gyabandoninga. Wali otutte omutawaana okumanya? Wali otutte omutawaana okumanya? Twogere amazima oba wano tulabo baalimba. Effort yo n'okufaayo okwo mu nyumba ya Katonda yenkanawa.
ebiri mu nyumba nabikuluma, do you inquire? Obibuuza nonga ne bayi yikati radio ngeeyo mukozesa sente mmeko giyimirizaawo omwezi. Do you even want to know? You want God to bless you so that you can go and become more larger and larger. Walete mtano no mwenyene kati hiyo TV yetulaba kwa batele njiri ojimiriza omwezi kitwala sente mmeka. Do you even want to know? It's all about you. Mukama atukola atya atusasire twesibye emiguu waffe bwe tumana tunenya Setaani tugamba ne Setaani gondi obubi fire nta Setaani mwemizimu egyobwavu egyokwetaaga egyebula nta tunaga nti gamba no kati ogoba mizimu gulu lyeri kuli obubi kulune geena siye kuli obubi eggulu lyeri kuli obubi olwaki nziriza olunyiriri akyogedde nagamba olwaki because of my house that is west and you run every man unto your own house. Chagamba mufa kubyammwe mulowooza byammwe kyatuvunaana mpolo omwenda olw'ekkumi mwanange naloba lulaba enve wano olw'ekkumi lwogedde lutya tikale ku lwammwe eggulu kyerivudde liziyizibwa okuleeta omusulo n'ettaka liziyizibwa okubala ebibala byalyo. Therefore the heaven over you is stayed from dew and the earth is stayed from her fruit. Omulokolo omukodo avirako n'enkuba obutatonya. Bibi awo nange wembirabye. Omulokolo omukodo avirako n'enkuba obutatonya. Awo nogende bannange kyeyanga kiri otutta bannange nga tufa naye nga Katonda alina baavunaana awo abalemesa enkuba okutonya. Agenti eggulu kyerivudde lyeggala kati ate ng'okyalowooza ku ggulu eriri physical waliwo ne kibayita heavens enkuba ey'omwoyo n'enkuba y'omwoyo esobola okwewala eno ey'omubiri esobola okutonya n'abantu ne bagiraba n'ebisoto ne bikwata n'ekibuga kyonna ne kijjula bisoto naye nga ggwe oli mu kyeya. Nsaba Katonda akunzibulira amaaso and the earlier you open your eyes to the reality the better. Katonda ayagala kusetula ayagala kuyimusa naye nyini akoye embeera mwoli ayagala kutwala kuleveddako. Ani awulira ngambeko nti amina. The earth is stayed from her fruit. Ettaka ne litabaza bibala nga n'ettaka lyajeema nga n'ettaka liriko engeri y'ekikolimu nga gwe buli kyokwatako kyagaana. Way forward tukoze tutya kubanga Katonda bw'anenya ataleeta solution. What can we do? Osobola kukola otya kino kivuunuka? Bakikutula batya? Bakivuunuka batya? Bakivaamu batya? kuba naze kugaba solution. Ngeri ki gy'osobola okubeera mu bulamu nga gwe ebikolimo ebyo modola ebyobwavu nebbula ng'obeera waggulu waabyo? How can you live above? How you can live a life free from the curses of poverty and lack. Ngenda kusaba oddeyo nti olabe olunyiri olw'omusanvu. Genda olulabe olw'omusanvu lwe luleeta ebyokuddamu. Tulusomere wamu ffenna. 3 go. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti mulowooze amakubo gammwe. Akizeemu. Mulinnye ku lusozi muleete emiti muzimbe ennyumba nange ndigisanyukira era ndigulumizibwa. Kampulire yakuba ku ngalo bannange nange naayogera. Kyagamba nti obanga mukooye bye mubadde muyitamu, obanga okooye essaga gy'olimu, obanga okooye by'owulidde, obanga okooye, agambye atya, go up to the mountain. Mulinnye ku lusozi. Obadde bulijjo okkirya bukkirizi mu biwanvu, kati bagamba kulinnya ku lusozi. Linnyako ku lusozi. Omuntu bwalinnya ku lusozi alengera wala. Agamba mulinnye ku lusozi, mutemeyoko ku miti, mugireete, muzimbe ennyumba yange, nange ndigisanyukira era ndiweebwa ekitiibwa mu nnyumba yange ebyo. Osubira okugamba nti amiina. Mulinnye kuki? Muteme
mulinnya kuki mulokole. Waliwo emiti egyetaagibwa ennyumba ya Mukama wange neetambula. Waliwo emiti egyetaaga okutema egyetaagibwa ennyumba ezimbibwe. Mulinnye ku lusozi muteme emiti, kifule ekitundu ku bulamu bwo nga buli nnaku waakiri, buli wiiki, buli mwezi olinnya ku lusozi waakiri n'otemayo omuti n'oguleeta guzimba enju ya Katonda. Kampulira ngamba nti amiina. Ebbaasa eyo gy'oleeta oba yaki oba yakimu kya kkumi oba yaki muti gwennyini ogwo muti teweetaaga basooke bagyogereko, kiteeke ku mwoyo gwo. Oba kisoboka kyesalire ogende Mukama, nze buli mwezi ngenda kuleeta omuti gwange gwa mitwalo 10 basasule bills eziri mu nnyumba ya Katonda. Beera mu ndagaano ne Katonda, toweeyisanga muyaaye. Don't behave like muyaaye. Tokuula Katonda. Katonda tebamukiitinga, tebamubba, tebamusala nsawo. Ekikugasa okigasanga, ekikuzimba okizimbanga, ekikusitulanga okisitulanga, ekikuyamba okiyambanga. Eweefula muyaaye, tobba mmere. Kampulira ngambako ndi amiina. Bw'oba wagenze Masaka nga toli wa Masaka, nino kizula nga weetaaga okukyama ku petrol station, wotatera kunywa bulijjo mafuta, n'okyamawo n'ogamba munteeremu fuulu tanka. Bwe bamala ogiteekamu ng'osimbula ng'ogamba ze siriwe Masaka, togasasula kuba toli waayo nnyo. Nze bulijjo sinywa wano, nze ŋŋenda. Bajjako kuba emiga egifikawo gikwata ettaka. Woolya w'osasula, si bwe kiba? Hoteri mwolya, restaurant mwolya, mw'osasula. Togandi ekikulu nze siri ano bulijjo, nedda koolyawo pe sasula. Kama ebazibwe tugende ku lusozi tukole tutya? Tuteme emiti. Ennyumba ya Katonda tulekeraawo girekanga mu mabanja, tulekeraawo girekanga mu bbula, tulekeraawo girekanga nga esitagulinga, naye nga ffe tujjamu ne tunonamu omukisa, tunonamu ekigambo, ne tuzimbibwa, tufuluma nga kwegamba tukute busawo bwaffe nga tugenze bugenzi, nga tugamba ebyo bye banaalaba ebyo ffe tebitukwatako, ffe tugenzi. Bo banoonye gye bazijja, bo bagende batunda ebyabo. Katonda tagenda kusanyukira nga weeyisa bw'otyo. Katonda ayagala kuwa mukisa, naawe ng'ennyumba ye ogirabawo, ng'ogirespectinga, ng'ogisaamu ekitiibwa, oba okuba engalo zikube zinoge. Mukama yebazibwe. Abasumba tebalina kusooka kutunda byabwe okuyimirizaawo ekyakya ate gwe munsabira. They don't need to sell their properties. Kati banagitunda lwaliro enkyatunda eki. And you are the one that comes in God's house. You enjoy the worship, the praise, the word, the blessings, the healing. And you just go. Nogenda bugenzi nga tebikwatako. Nsaba weeko meeting mwana wa taata. Weeko meeting okole endagaano ne Katonda mugambe Mukama sikyaddamu ku abandoninga nnyumba, sikyaddamu gireka. Waakiri buli mwezi Mukama nja kuwanga emitwalo gyange 10 ku musaala gwange. Oba gyenzijja. Oba buli mwezi Mukama nja kuwanga emitwalo yange 5 giddukanye eby'omu nnyumba yo. This is a serious issue. Serious issue. Katonda agiyombeddemu. Tumulabye ng'ayombera ddala. N'ebituuka ku bantu birabye. Ne batuuka okubeera subjected ku nsawo ezaawumuka, failing to consider God's work. Obanga oyagala Katonda affe ku mulimo gwo, naawe weeyigiriza okufa ku mirimu gye. Obanga oyagala Katonda azimbe ennyumba yo, naawe zimbe yiye. Obanga oyagala Katonda alowooze by'omu maka go, naawe lowooze by'omu maka ge. Abamwereseko ekikolimo kyobula mwine obwana obutudde wako butasoma. Because listen, biiru zoleka mu nnyumba ya Katonda nga zisinisa amannyo, notazikolako zizikiza,
zibulokokera mu maka ago, naawe genda nga zikwetuumyeko n'ogamba ne biru zino zonna zaavaawa, amazzi abanja, ennyumba abanja, amasannyalaze babanja, abaki babanja, n'ebitakukwatako. Ne bwe batolera kigenda kutwala sente bodaboda aveeri ng'alinga anywedde enjaayi n'agwa mu mmorokayo. Sikulimba n'agigwamu, gwe byolabyawo olabye eki? Ekyo kyekinene nnyo. Bodaboda kakakakaba okanaga bana isinze mutomede bananga agudde mu ngwe nga bagamba kati nomutwale mulago omujjanjabe. Kale agudde mu ngwe naye mutwale omujjanjabe. Sebo okutuuka eyo yunga okugulu kola ki? Simanyolera mwezi mulamba osomba mmere ya boda yagudde mu mmorokayo kyokka nga tewamuyita gigwamu. Katonda atusaasire, tuddemu tuconnectinge ne Katonda, tubeere mu partnership ne Katonda, tuddemu twagale Katonda. Nkwegayirira tojja mu nyumba yakananga ekikuleese kumufunako byosobola mufunako. Be in love with God. Beera mu mukwano ne Katonda. Katonda mwagale bwagaze ebirala byagenda okukolera agenda kukola bikola ate agenda bikolera ddala, naye akwetagako omukwano. Omukwano bwe tuba tugulage wa Katonda tugulagira mu kusapootinga mirimu gye. Bayibuli gamba ekigambo kimu kimala omuntu alina amagezi okutegeera. Yimirira.